Wabara kwa ndi olina fe tutambula fena ku Salam TV program omukeze onakolwa kutano. Onakolwa kutano. Era lubera ngenda kwendala. Enjawulo eriwo nti tutandika saawa zino. Ne tuvugira ddala paka saawa 3. Ndino omusuubuzi saabasuubuzi. Agambibwa okuba nti talina nadduuka kubanga nasigadde Kabanda talina dduuka Kabanda talina Kabanda sokulamusa abatulaba President wa FUTA Federation of Uganda Traders Association is yes okay gena maso Aboluganda mwenna batulaba kambala museeko n'ekiramuso ekyamaanyi nti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namusanabo abatali baddu ba Allah naye nga muli munzikirize endala nti mwasuze mutya nno mulinnya ly'Omukama Katonda waffe oyo w'amaanyi ow'ekitiibwa. Abalamusanze John Kabanda. Mwebale okulaba Salam TV. Amanya agange nze John Kabanda ndi president wa Federation of Uganda Traders Association FUTA mu bibiina ebitwala abasuubuzi ate eri wansi yenze chairman wa New Generation Traders Association. Mbala musaako mwebale okulaba TV. Otwala association zinga meka. Ziringanga na musanvu kati. Amakumyana mu musanvu. Nibo nabakukiriza. Era nga tumaze okudominatinga region zizo nazo neza Uganda. Bakukiriza amna ye. Ataka bayinza okubeera. Okusaba ngocho okubera nti abantu abo. Bayinza okubeera mu federation nga tebanzikiririzaamu era tanzikiririzaamu abafuuse kyewaggula bayinza. Nene ani yakulonda. Tutandikiriyo. Mu 2014 nalondebwa nga chairman w'abasuubuzi b'engatto mu kibiina kye bayita Kampala Shoe Dealers Association Uganda. Mu 2019 ne tutuula wansi ne tukiriziganya n'abasuubuzi ab'enjawulo ne tugamba tetujja kusobola kutambula nga bangatto feka katuteekewo ekibiina kino tukikyuse kibeere New Generation Traders Association kisobole okuba nga kigattiramu ne sectors ez'enjawulo. 2019 ne tukola ekyo ne tubeera mu struggle nga New Generation. Mu 2022 Minister Trade n'agamba ekimala mubeera mwakava aba New Generation nga tulaba abakasiita abakasiita bakavaawo nga abakata batuuse n'ebbaluwa yaabwe abakata bakavaawo nga kafo yiyo n'agamba nno temuyinza kuba nga mutambula mutyo ffenna tutambulire mu peesa etya kubanga ebbaluwa zino bw'ogenda zisoma zonna ziba zoogera ekintu kimu. Kakati lwaki titukyuka ne tuba nga tutambulira mu katiba kamu. Ministry of Trade neteekawo kibayita Federation of Uganda Traders Association FUTA. Ministry of Trade. Sikabanda. Obwo buyinza si buyina era ekirungi mu ababeera bakola ku media sometimes mba mwasomako genda okola research teri muntu abana buyinza bonna. Ministry of Trade ye yateekawo Federation ey'abasuubuzi. Era twakola bingi ba mediating ensonga zino okuviira ddala 2022 2023 2024 2023 December Ministry omulimu negugusa. Sokolinde katono nnyo kati ate nina kyenfunye ekirala. Ministry ya Trade yeteerawo abasuubuzi ekibiina ekibagatta. Ate ekibateerawo badde abasuubuzi beeyina okweteerawo. Ministry ya Trade yekiteekawo lwa nsonga yevunaanyizibwa ku nsonga zonna ez'ebyobusuubuzi. Ekirala nti yebadde esanga n'akazito kano Kabanda n'aleeta ebbaluwa nga wa New Generation. Mwami Ntale naye n'alabikako. Mwami Katongole Godfrey naye n'alabikako ng'aleese ekyakkata. Kati egenda okulaba ng'ensonga zonna ze mwogerako zeezimu negamba nno katunoonye ensonga eno bwe tugenda ogirisolvinga. Negamba no tudiringe ne gundi emu. Era mu kino batuuse n'okugamba nti Nature Federation okubanga yeri mbasuubuzi betuyita aba informal sector nkivumirira okutuyita aba informal sector nakyo tikimala tugenda bagatta ne ba manufacturer tukole kye bayita confederation
confederation egenda kubegatta federations ezenjawulo naye nga zigwa mu sector y'ebyobusuubuzi bwekyo bwe kiri. So nze nakyagala kubanga twagatta amaanyi naye bw'obeera awo nga oyamba abantu 1,000 oyamba abantu 5,000 oyamba abantu 1,000 ekitotale kiba kifu naye nga kati essaawa eno nsuubira tutambulira mu paneemu era ebizibu by'obusuubuzi obiraba nga bitandise okuba solved. Twenzege atulaba awo tugenda okubeera nga tusimbula kati ntandise gwendi naye ye president wa FUTA Federation of Uganda Traders Association Kabanda John Kabanda gwe tuli naye nze twaha Mukiibi ogenza n'oyogera n'ogamba nti ministry ya trade awo mu ntebe eyo sabbiiti eno Isase Kito yali awo nanga nti mwetaba ne PS wa trade Jeremy Sali ne mulabika nti mwagala okufiiriza obusuubuzi ensonga zonna ze baali batutte eri PS okuzikwata n'okuzikkakkanya kubanga baali babasindiseeyo busindisi ogenda okakkana nga tayagala kuziwuliriza agamba Kabanda gw'obojja abalala nga abagoba abalala bonna yabagoba bano bakasiita bonna yabagoba ebigambo ebyo njagala okutegeera ekituufu kyabyo webiva otuuka otya okubeera nti kakati mupepeya kakati ate betugenda mu mbeera eya bulijjo betugenda mu mbeera eya bulijjo Kabanda ministry tetugiraba bweyamba basuubuzi kakati ate gwopepeya ne ministry angambe bwendo maze kati ekisooka nze Kabanda seekubiira era ntambula nnyo n'abantu abagamba nti omulabe tulimulabira mu bikolwa bye omuntu oyo mukkiririzaamu nnyo. John Kabanda ndi musajja omulwanirizira eddembe ly'abasuubuzi kakusi omusajja gw'oyogeddeko siyo yalina envi mu kirevu nsimanyi nange ezina mu kirevu akoze kinene nnyo okumenyamenya obusuubuzi bwa Uganda. Ministry of Trade ebbanga lyonna mbadde ngivumirira kubanga ekola byangu ebirina olusozi tebikolako n'omusajja oyo y'omu ku bamenyeemenya emirimu ate gya Ministry of Trade kubanga bamuyita mu Private Sector Foundation ne bagamba Private Sector Foundation kekole emirimu egyali badde egya Ministry of Trade era bwe kiri n'omala otuuka ku Ministry of Trade kiri kifulukwa ekitalina nsonga yonna gikimala ku by'obusuubuzi. Amaze mu bukulembeze bw'abasuubuzi emyaka girimu 20 kwasatu bwe kibanga emyaka 3 gyamaze mu kulembera abasuubuzi kitegeeza ndinze Kabanda nayina emyaka 4 nagenda mu bukulembera abasuubuzi nfuuse musajja nkaddiye nga bondaba. Sseruganda agamba nti oyo Kabanda y'omu ku balemesa. How kati nze nyinza kulemesa ki? Nebaza nnyo omukyala Geraldine Sali nti lwe twali ku Ministry of Trade yalizoninga omusajja oyo n'amugamba nti otuswazizza nnyo gwe omusajja omukulu ku myaka gy'omaze mu bukulembeze tukakasa tutya nti abasuubuzi obakulembera bulungi nga n'associations 5 ba 3 zikulemye okumediate nga zirimu abavubuka abato abaana kumpi boozaala kituufu mukazi yamulizoninga era namutunuulira nga ansa zimubuze kubanga yagamba nti akaseera kano kenzize wano tubadde tusobola okugonjoola ebizibu byonna ebiri mu busuubuzi bwa Uganda singa Kabanda tatuddaawo. Kazi n'amugamba siri musiru mwalonda Kabanda okubeera pulezidenti wammwe kakati ate lwaki oleeta personal issues ate president wa mobili bakasiita ekyo minister bwe yali amediating ensonga eno okwegatta mu federation nabo baaliwo era baamala kusobya yensonga lwaki baagobwa. Tuba tuvudde mu lukiiko ne badduka emisinde ne balizavinga erinnya minisita n'abagamba nno
eyo level twabadde tetunatuukayo. Era yawandiikira naba URSB oli abakulira registrar n'amugamba nti twabadde tutuuse ku level eno bano bakoze kino era ku nsonga eyo bo bagobeddwa ne tusigalawo ng'ebibiina ebirala. Kati tekimufuula nti taliiwo era nze siyinza kugaa nti si musuubuzi. Musuubuzi wange mwagala nnyo, ayinza okuba yawummulamu nga bwe naatereeza ensonga z'ebyobusuubuzi ajja kudda twegatteko. So omusajja oyo nze nina eddagala lye era obusuubuzi mbawa assurance nti bulina okutereera kkiriza oba gaana. Mbawa assurance. President Museveni sawa zino n'amala avaayo n'ajerega Kabanda buba bunafu bwe kubanga sina mulembe mulala gwe mmanyi kawo embeera eyo eyanfuula kino kyali mu kujerega. Ayina kujja ng'awumbawumba mwana. Sseruganda oyo gw'obadde oyogerako talina kalungi konna kakoledde busuubuzi kyova olaba musajja wattu tamanyi nakwekolera. Alowooza bakabanda bano abali mu kutereeza obusuubuzi buno tebabanga bagenda kumenyawo omulimu gwange. Omusuubuzi w'e Uganda yabonaabona ennaku nemutuuka ku magumba nga tewali agamba nti nkolera emyaka 4 oba 6 oba 10 nve mu busuubuzi ngende nkola ekirala. No. Lwaki? Nti abasajja abajja mu kulembera obusuubuzi buno bafuuka baddiira mu kubulyamu buli. Omuntu ne bamumenyera edduuka. Leader eyali badde ayogera ne Landlord n'amugamba kino kyokoze kikyamu oli muddiza ebintu bye byojje mu dduuka omuleka agende munaku. N'amugamba ompayo ekyo ojja mu miro ngugalire wano. Ne bamuwa miliyoni 2. Oli ebintu batutte bya 25. Ulirizamu katono. Uliriza. Ebintu batutte bya miliyoni 25. Najja n'amugamba waayi tojja musobola abasajja abagagga b'e Kampala tebakwatwako. Nga buli agenda ku poliisi bamugamba ddayo mu kibiina ekitwala abasuubuzi. Bwe batyo kati ne tuba nga tutambulira mu buzibe bw'amaaso nemba wa assurance nti ffe ng'abasuubuzi ku mulundi guno mwabalowooza nti nomuyinza okujja ne muzannyira ku busuubuzi kati muswadde ate ne gavumenti nammwe mbawooninga nti kemunaddamu okukkiriza impunity eno okutambula nga mulaba kino kijja baviirako gavumenti yammwe okugisa wali ebbali ife tufune omuntu agenda okutukulembera obulungi tusobole okufuna obwenkanya. Tetuyinza kubeera mu ggwanga abantu nga twecreatingira opportunities ne tuzisaawo ne mugamba nti mugenda kujja okuzanyira ku mirimu gyaffe. We shall not allow that. I'm telling you, ife tucreatinze our opportunity, tucreatinze emirimu gy'abalema, tukoze emirimu weegiri ku table, tutambula tukola nga mujja muzanyira mirimu gyaffe mutyo ebyo tusobola kubikkiriza. Era Mr. Commissioner General Omwami Musinguzi John Lujoki abantu bano twabamuwoningako n'alowooza mbu alina kutambula nabo olw'okuba bambadde amasuuti. Ebyo tetugenda kubikkiriza. Era twabalazeeko nti ffe tulina eddoboozi mwagezako tujeregerera tukola tutya tubagambye nedda values mulina ozisetinga ati tuzisetinga naye tusetingira ku peesa eno. Era jjukira mwali mumaze okukkiriziganya ne bamwami Ssekitu nitubiwakanya ne tubagamba no, we shall not allow that. Lino ggwanga lyaffe ffe temugenda tutiisatiisa kubanga tukimanyi. Ate ssebo ife twategeera nti mu kusetinga ensonga ezifaanaganako bwe ziti ez'obusuubuzi eziruma abantu owulira ssebo waliwo ebintu ebimu bye tulina okukkiriza nti ebyo tugenda bifiirwa. Ffe tukimanyi nti abantu abamu bagenda kufa. Nze nkimanyi nti abantu ate kutiisa. Nze nabagamba nti ngenda mu lutalo luno olw'okuseetinga emirimu gitereere naye nsobola n'okwavuwala. Era edduuka lyange lyali munna nabaalimenya ebintu ne babitwala. No problem. Nina edduuka nkolera mu BBC Plaza wansi mu basement. Edduuka lyange liri B105. BBC atagobe mu basement. Walema okusasula nabo. Kyekyo kyenkugambye nti bwe tuba nga tukola ebintu bino ebyokulwanirira abantu okufuna obwenkanya n'emirimu gyaffe
gyaffe naffe gitereere ffe tulina okukkiriza nti basobola okwavuwaza basobola okulwaza basobola okutta tukimanyi nti muno mulimu n'okufa naye tugenda tuli ready tugamba katugenda tusetinga president abaana baffe n'abazzukulu basobola okufuna obwenkanya era nga bakakasa nti obwenkanya obwo tujja kubufuna mutemubaamu kutya abasuubuzi katonda yabalondera legimu eno federation teriimu kusaaga bano abasajja bazanyira mirimu tekigenda kuddamu kubaawo era tubagamba ng'ennaku z'omwezi 31 ffenna tukuluyita musululu moja kololo bwetafunayo bwenkanya ansa twagibawadde dda Kabanda onsobera ogenda nondaga nti okolagana nnyo ne ministry era ministry ebatereeza kakati ate gw'omugga okunga abantu okwekalakasa kati sikutegeera kakati okolagana naani nkwebazizza nnyo nze Kabanda njogera bwogezi mazima gwe bw'okola ebirungi bina zijja nembyogera nti bino birungi bina bw'okola ebibi era nabyo nkugamba nti seruganda wange mukiibe muyaaye yakoze wano ebirungi naye wano mukyamu sibikkirira kati ministry ya trade yeebale yatuwa federation ng'ekulemerwa mukyala Ntabaazi ye yali minister wa state mu biseera era tumwebaza yeebale nnyo yeebalire ddala mukyala Geraldine Sali ye PS si mubi n'emiki ministry ekiri awo talina bya controllingayo talina bya supervisinga tikirina mirimu private sector foundation emirimu gyonna yagitwala ne bawayo mwami Sekitto omulimu nga director wa informal sector otegeeza kyo omusajja n'akiikirira abantu wansi ku ground Kabanda kino tukyogere banenga tutaddemu ate okusaasira n'abatulaba oyinza tuga nti ministry terina mirimu private sector foundation gyonna yagitwala otegeeza budget private sector gyeyina nene n'okusinga eya trade naye nga ogenda kujja obuuza omusuubuzi ali mu dduuka nti omanyi kye bayita private sector foundation Uganda nga tebabimanyi lwaki nti ennaku zino buminisitule obwo obugenda bugunjibwawo bwafuuka obwamalya g'ensimbi ekintu kiri kimu kugenda kulyayo ssente byo ne biggwa tetusobola kubikkiriza iffe kye twagala kwe kubanga tusobola okufuna obwenkanya amateeka gafuga omusuubuzi ne landiroodi we wamu ne gavumenti gabeere nga gateekebwa mu nkola omuntu ategere nti bwe mba nina edduuka lyange ndibamu mirembe lenti tayongezebwa abantu baavuwadde olwalenti tuli mu kulajjana misolo naye nga ne lenti yennyini ali waggulu nnyo omuntu tasobola kujja n'abeera mu dduuka emyaka 2 lwaki tewakyali bakasitoma bagula abasajja bannanyini bizimbe befudde bakatonda Kabanda n'okulembera otya abasuubuzi nga tokwataganye na bannanyini nze njogera bwogezi mazima nze njogera mazima era nkugamba bino nti okwogera amazima tekinfuula nti ndi mu lutalo ne landiroodi yes era nzija nekugamba ono landiroodi mulungi ono mubi nnyo olw'enkola ze abalungi mwebali yes automatically abalungi mwebali nga ono landiroodi ye mulungiko okusinga ku balala naye ababi nabo mwebali ate bakola ebibi ne bibuutikira n'ebyabana ebirungi bye bakoze iki toyinza kuddira muntu yatunda kabanja kajjajjaawe najja n'atandikawo akaduuka atambuza nojja enkya n'omugamba wasiize langi mu dduuka lyange ndyagala nkugobye ng'alinga asaaga n'olemeramu edduuka n'alimenya n'ogenda okujja enkya ng'ebintu babitutte landlord babikola yes babikola takoma ku ekyo kyokka nakusanga olisiize nagamba nkubanje $6,000,000 edduuka lyange olisiiga otya ate nga amaduuka go tugenda okugayingira olwedde nga tugaguze goodwill ku bo azimba ekizimbe bw'amala okuzimba ekizimbe ate n'agamba buli dduuka omuntu okuliyingira olina okumpaayo ekkanzu ya $10,000,000 olisabye sente entono abalala basaba n'ekikumi abalala ne basaba $5,000,000 kati olw'okuba Bannayuganda tewali mirimo ku bantu abasomye n'abatasomye oluusi ogamba kantunda akabanja kajjajja nkuliyetinga opportunity eno n'agula ekibanja ekirala ne kafuuka kagendere n'afiira mu bupangisa mu nnyumba ya mitwalo egi kati bwe tetugenda kubikkiriza mweno ligimu
nga ffe abavubuka ogiyita na regime okulaga nti mulwana eno generation W eno ewaffe we are telling you kimala twetaaga obwenkanya mu bizinensi zaffe kubanga gino emirimu gavumenti tetuwa ffe tugyeteerawo okola kyonna ekisoboka okulaba ng'ofuna ka capital tandikewo bizinensi okole kati waliwo bye tutagenda kukkiriza kubanga tubalaba gye mulaga ebyo tetugenda kubikkiriza batuteekamu abasajja abo okujja okutulemesa baliwo babateekamu nze nkakasa nti baba tuteekamu buteesi gavumenti okujja okutulemesa kubanga gwe toyinza kuŋŋamba nti tubaddewo emyaka 20 nga tetuyina sekita ekyasinza okubeera ennene mu ggwanga Uganda naye nga teyina mateeka getambulirako yes toyinza kukiŋŋamba era nze nkakasa nti bano baba tuteekamu buteesi kutukkakkanya tulina abantu ku lukiiko olwo ng'asasulwa emiliyoni 66 okuva mu URA buli mwezi ezo sente si za kirala za kukakkanya bakabanda nebyo tetujja bikkiriza temuyinza kutunda mulimu gwaffe nga tulafe omukaaga bagwegwe ate kugamba gwaki singa nali wakunoonya sente singa nazirya dda kubanga bagadde okuzimpa mu mitendera mingi waliwo amaloboozi ge nawulidde awo gambulire waliwo amaloboozi ge nawulidde nga galimu okugabana nga baga nti nga gawabye nga galimu okugabana nawulidde ebyo bano baganda baffe be babadde babikola mwekubira essimu ono abeere nga alikodinga omulala lwaki gavaayo kati ebyo byona byakifeere abasuubuzi bababuuka dda sigago ogaliwa inza kabanda bireete byakiyaaye byonna babiteekawo okusobola okubajja ku mulamwa bagambe nti fe tuli ba opportunists naye kitali kituufu nze mbagamba ebigambo bino nze ndi musajja musuubuzi neerwanirira naye nga bwe nwanira n'obusuubuzi okutereera n'omwana wange abusange nga butuufu naawe vaayo mu dduuka lyo gy'oli tusooke tutereeze kubanga obusuubuzi buno nga tebuteredde era byonna okotakota mu galumonde tewali makulu amaloboozi agayise buli wamu mafu bigambo naawe kati gwe naawe tokimanyi awa opportunist bano baganda baffe ngenda naboogera abakasiita be babikola balowooza nti bwe bayita eyo osanga bayinza okukakkanya ku bbugumo lino tikisoboka lwaki ku mulundi guno buli sayidi erwana ginnaayira n'egisiiga ensiro ya ssente bafuna ssente nabo bagande nammwe mufuna ssente kivaawa nze nkakasa nti buli muntu yenna omulabe omubi atayagaliza ow'enkwe omunanfuusi n'ebirala mu busuubuzi bwaffe oba butunda tugenda kumulabira ku bikolwa bye si muntu kujja wano kunnyonnyola sikulya maloboozi nze byekugamba nti abasajja bano bayaaye beeteeka mu bifo bino okujja okumenyaamenya obusuubuzi bwa Uganda naawe okiraba ekisooka nkugamba emyaka 3 nga bakulembera bakoledde ki obusuubuzi si kujja ku TV kubaako na byoyogera bw'ovaawo ogenda okole nokukola ogenda kukola otya ogenda kuwandiika amabaluwa bwe bagaana okuddamu olina okuteekawo embeera gye twateekawo eno federation yeetaddewo obunkenke buno ekyo kituufu era abasuubuzi gye muli muyogeyoge tiri muntu ayinza kuzanyira ku mulimu gwammwe taliiwo John Kabanda mufuta president w'ekibiina mmwe temwagala kukolagana na Balandi Road temwagala kukolagana na URA moment katono twagala nnyo okolagana ne Balandi Road nga batambulira makubo matuufu ekitongole kya URA tetukirinako buzibu nga kikola bituufu Ministry of Trade tujagala nnyo ng'ekola bituufu naye bwe babanga beenoonyeza byabwe kujja kufumita mpiso mu mulimo gwaffe gusaanewo ebyo tetujja kubikkiriza kubanga tukimanyi nti obuyinza obw'omulimu gwaffe ffe tubuyina era ku mulundi guno twabagambye nti tewali muntu yenna gwe tugenda kukkiriza okukiryalinga ekintu kyonna nga tutandisa embeera y'okulaga obutali bumativu tokiryalinga era nembagamba musitookinga busitookinzi mmere kubanga ku mulundi guno n'amaduuka agatunda emmere y'ebyokulya tugenda galagira gajja kuggalawo kubanga batuwadde ebbanga ddene erya 3 we lunaatuukira nga tumaze okugenda mu buli kanyomero ka Uganda nga tubagamba mweteeketeeke
nkowoola bannayuganda mwenna nti guno omugendo guno gwe tuliko olutalo luno lwe tuli mu kulwana si lwabasuubuzi bokka luno olutalo lwa buli munnayuganda yenna. Ndi mukulwanirira amafuta gakke, ndi mukulwanirira buli kintu kyonna ekibadde ekyobuseere kikke, ndi mukulwanirira tusobole okuba nga abanyarwanda bakomawo wano okusuubula, abasudani bakomawo wano okusuubula, abakongo bakomawo okusuubula, bannakenya badde okusuubula. Eggwanga Uganda Katonda yatuwa omukisa, tubadde nga Dubai nga buli ggwanga litwetoolodde wano litugulako ebintu, tekikyasoboka kubanga emisolo giri waggulu nnyo, renti ali waggulu nnyo, buli kimu kyonna kyonna ng'abasuubuzi ekyali badde tukola gwe omuntu olw'owansi ofuna obwenkanya tekikyasoboka. Lwaki? Kubanga ebintu babiseera nnyo, emisolo giri waggulu. Basajja batulimba nti amafuta okulinnya ne gabeera nga gali waggulu nnyo. Abadreva beekyanga ku boda nga bayingira Uganda okuva e Kenya. Naye njagala kubuuza ne saawa yakakati badreva bakyekyanga ku bya covid. Basajja batulimba kati amafuta gayongera buli olukya. Vaayo gwe omuntu olw'owansi ojja otwegatteko 31 Kololo. Bwetafuna bwenkanya tutandikiraawo. Era nze ngamba kitokota. Tuli bamalirivu mu nsonga eno. Luno olutalo lugenda nakubaamu okufa. Tukimanyi bayinza notandikira ku nze naye temuyimirira. Bagenda kukola ebikolobero bingi nnyo okusobola okwonoona erinnya lyaffe. Bagenda kutusibako amamundu. Bagenda kuleeta emitwe gy'abantu nga bagamba Kabanda yasazeeko omuntu omutwe. Naye nga byonna bya bulimba. Bannange musigale nga mukyali consistent. Mwenna abasuubuzi abatali basuubuzi. Era sebo nebaza abantu abali mu industry ya music. Mwenna mwebalire nnyo, mwebalire ddala okujja okutwegattako, mwebalire ddala. Nebaza nnyo ababodaboda batuyise nabo bagenda kukola press conference ku nsonga eyo. Ababodaboda nabo beegatta kufuta bulungi nnyo. Anti bategedde nti eno kozi gye tuliko ng'abasuubuzi nabe bakwatako. Lwaki? Njagala amafuta gakke abeere nga bwavuga omuntu ow' $2,000 afunako. Abataxi betuli mu kupolota nabo bakkiriza era tugenda bamiitinga ku ofiisi zaffe wali ku New Park. Mwebalire ddala. Omulundi guno kigenda kuba massive. Twagala kubalaga nti twajja okununula obusuubuzi bwa Uganda si bya muniino. Mulongose nniya zammwe abasiraamu. Nammwe batali basiraamu mutandika okwegayirira Katonda. Mugende muggulu nga muli balongoofu kubanga kino kirimu n'okufa. Obulamu bugenda kugenda. Naye abantu bibiri kabaffe tulongoose omulimu gw'abaana baffe. Nabadde n'omuchina bamuyita Mr. Suni. Musajja oyo yakyasinza okuleetera ebintu wano e Uganda ku bbeeyi entono. Ayina kago. Naye omusajja yaŋŋambye nti naye lwaki bannayuganda mulowooza nnyo ku bintu bya lwaliro ne mutolowooza ku byankya? Kati mulina okutandika okulowooza ku bintu by'enkya. Bano bannamukadde mubaveeko basekito. Mubaveeko. Kano kaseera kakwenunula bwenunuzi. Temugeza ne muzibiriza wadde okutemya bwe tuba tuwogera. Twajja okununula obusuubuzi bwa Uganda. Futo oyagala kutambula n'abavubuka bokka. Abantu abadde mu busuubuzi okumala ebbanga bakwesonyiwe. Kubanga waŋŋambye nti ne balandi road sibaagala. Nekugamba nabo mbaagala nnyo. Naye njagala oyo akola ebiki. Kubanga bw'anajja nga tali bw'ati era tugenda kwawukana mu dakiika 2. Kati nkugamba nti oyo omukadde nga ali ku mulamwa kamukulooza. Owa bodaboda ng'oli ku mulamwa ng'okimanyi nti okwenunula kwa ssaawa eno jangu ng'odduka. Owa takisi jangu. Na buli muntu yenna alina ntunda binyeebwa akola ki? Omanye eno fulatanite yaffe ey'obusuubuzi ensanyusa. Yesinga obunene nti yamalayo buli kimu. Kaakati bwe mba njogerako nange emampulira nga ndi mugumu. Kubanga buli wentuuka pulezidenti waffe. Gye nzija amaanyi. Abantu bandaze omukwano. Kati abantu ku mukwano bakimanyi nti bayaayaabo ababikola. Kabanda waabwe ku mukwano abantu gwe bandaze sisobola kubalyamu lukwe. Mbalayirira mbagamba nti ebintu bino wammanga titubyetaaga. Tetwetaaga mukyayina kutembeeya bintu. Akole ebintu ennamanve gye tugenda okubisanga. Okyo kimu. Ekyokubiri, Iflis tegwanidde kubeera mu maduuka gaffe egende mu factory. Bagikolera amawanga agali modani mu byenfuna. Uganda
toyinza kuleetayo nkola eri mu America. Uganda toyinza kuleetayo nkola eri London. Wano mweyiya byakweyiya tuli bayiribi ate ffenna bayiribi kyova olaba nga baganda baffe wano yabadde atudde mu katebe kano takyabisobola kubanga eminyo gyafuuka gyakudduka misinde mpa ngende nguze gundi nkomewo. Takyabisobola kubanga akuze. Okula si kikyamu kubanga ffenna tuyayanira okutuukayo gy'ali naye alekerawo okulowooza nti buli kadde emirimu gyaffe agenda gitambulizanga mu ddiiru. Twakoowa bannakigwanyiza ebintu by'ekivandulo tubeeko we tubikomya tutambule nga tutambulira mu right way. Buli muntu alabirwa ku bikolwa bye. Essaawa eno asirise abantu tebamanyi kiddako. N'abasuubuzi ffe tweyagala kubanga twafuna federation era wano babadde bantiisatiisa okutta okola ki. Nze Kabanda toyina kyoyinza kunkola bw'ononzita. It is just a matter of time. Nawe ojja ekirala toyina kyoyinza kuntiisatiisa nakufa kubanga federation erina abakulembeze 4. Bw'onogenda bamalawo bw'onootumalawo kalaana n'abantu ogenda kubatta bonna baggwewo. kangende mukumulamu kangende mukumamusiya bisobola. John Kabanda gwe tuli naye president wa FUTA Federation of Uganda Traders Associations. Katujje saagala oveewo tugendera paka saawa 3 naye bwe tujja njagala kugattamuko kuba amasimu kubanga waliwo olunaku lwe wali wano lwenakyaza Kabanda ono abantu ne banyombesa lwaki totuwa masimu naye omusajja oyo lwaki totuwa masimu kakati ngenda kuwaayo kagaapu nezinaaba dakiika 5 sobola okukwatayo ku masimu naye kazooke mpumulemuko tukomewo ate tutandikiraawo ze twaha mukibi. Where does it come from? That thing that makes us Ugandan. Some say it's in our history, in our culture, and in our hearts, in our warm smiles and vast miles of coffee. It's in our inherent pursuit to always be better, to never stop growing and glowing. We are a nation of sweat and skills, a nation of ideas and inventions. But what truly makes us Ugandan is our quest to invest in agribusiness, manufacturing, tourism, infrastructure, health, and education to improve the quality of life of Ugandans. That's what makes us Uganda Development Bank. We can do better. Uganda Development Bank, inspiring development. Excel Vocational Training Center erisange Bombo Kalule lyetendekere lirina abasomesa abakugu mu kutendeka emirimu egy'emikono nga liyingiza abayizi abamaliriza P7 senior ey'okuna senior ey'omukaaga n'abo abatamaliriza okuli abava awakana ab'ekisulo. Tulina courses ez'enjawulo ku mutendero gwa certificate ne diploma okuli catering and hotel management, hairdressing and cosmetology, industrial art and design, tailoring and fashion design, motor vehicle engineering, electrical installation, electronics engineering, welding and metal fabrication, plumbing, building and construction, journalism and mass communication. Omune nasali teaching. Twakakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era nga tutuza ebigezo bya UBTEB, DIT ne Makerere University. Kosi zaffe zonna zimalira ddala emyaka 2 era nga tugaba basale ku mitwalo 5 gyokka buli mwaka. Songa ku nsomesa yaffe twongerako n'okutumbula ebitone by'abayizi. Tusangibwa Bombo Kalule oluguudo oluva e Kampala okudda e Luweero. Okumanya ebisingawo osobola okututukirira ku namba z'essimu ez'ommanga. Excel Vocational Training Center. Excellent skills for life. My beans are now more tasty with Royco Cubes. Aka wowo neka flavor, neka iron boost. Makes my family healthy, healthy and strong. Ali so yummy, tuli so happy. For half a kilo of beans, add 2 Royco cubes. Royco cubes for the tastiest beans. One by one makes up Bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 channels, 20 online publications, you can cover every region and community
proximity with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG, or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Buy genuine Decora roofing tiles, the original stone-coated R-Zinc steel roofing systems from New Zealand. Choose from Heritage, Milano, Shingle, Sheck and Classic profiles with a variety of colors and a 50-year warranty. Only available at Depot Uganda. Contact us on 0776 898 888 or 0758 853 285. Depot Uganda. Tried, tested and trusted. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Tata John, Randy Road yarawuna tukedde ya konkona. Hey. Tusawo kubeera mu dduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola. Infotrust Property Consultancy balina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku $3.2 ezitali za kyapa so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku $12 era bakkiriza n'enkola ekibanja mpola. Infotrust basangibwa Kamwokya Kira Road poloti 87 nga wakava ku Rubis Petrol Station. Essimu 07981937 oba 07743223 Infotrust for the humble beginners. Enjoy longer-lasting freshness with the new king-size Movet Family Soap. Available 4 exciting flavors and experience the rich texture of coconut, the natural herbal scent of aloe vera, the tingly sensation of lemon, and the silky smooth feel of rose. Get a fresh start for your family with the new king-size Movet Family Soap. Available in all shops and supermarkets near you. Movet, all-day confidence. I can't believe the season's nearly over. It sucks. I mean, I have no idea what I'm going to do with all this time on my hands. That's a big deal. Yep. Kumulamu gwatulaba tukina maaso platform keze olunaku lwakutaano nina John Kabanda futa president Federation of Uganda Traders Associations gwe tulina ye olunaku olwaleero era gwe tutambula naye byayogedde bwayogera ate naga nti anze neewaddeyo oba kufa naye neewaddeyo n'omutunuulira ngeri gyatabalirira baana emyaka gy'oliko nze sifuddeyo kati simanyi struggle ki eyo ekirala nkulaba okyali muvubuka struggle toli musajja mukadde okufa
ekyo Mukama Katonda yakyesigaliza. Ate nze ndiko sure nti toyinza kuva mu bulamu bwa nsi eno nga Katonda takkiriza. Ate nkimanyi nti waliwo omuntu asobola okufiira ku myaka 4, 3, 2, 4, 6, 3, 25. Nendaba abantu abakoze ebyafaayo ennyo mu nsi nga mulimu Jesus Christ, omwana wa Katonda omulamu. Jesus yafiira ku myaka 3. Kyokka ensi yonna emusinza kati emwogerako kubanga yakola ebyamaanyi ebyamuweesa ekitiibwa. Bwadda ku kiri baganda baffe ab'ekibiina kiri ekyakoma e Kampala bye bakola ne batuvuma ne batutyobola n'ebirala, abantu bavumiddwa. Jesus bamuwandulira amalusu, bamusibako omugege gw'amaggwa, bamukuba amayinja. Bayuda Iskarioti abamuli ne ku lusegere batuuka ne bamulyamu n'olukwe. Sente bwe yamala okuttibwa, sente ne bazisuulaawo nga bala tezirina na mugaso. Abamwewakana ne batandika okugamba nedda yewaffe ng'amaze okufa naye nga wano bamwewakanya. Ogerageranya si wawanvu nnyo, njogedde ku Kabanda John. Nkugereza ab'amaanyi abakoleddwa. Tulina n'omwana Kaggwa Ensonyi wano yatyoboola Ssaabasajja Kabaka bamuyita pressure. Na abantu ab'ebitiibwa bakoleddwako ebikolobero bingi nnyo nga mulimu n'okufa ne battibwa ng'omwana wa Katonda bwe yakolebwa. Kati nze tolina kyoyinza kuŋŋamba, era nze mwennyini nze nkulembeddemu okwekalakaasa. Babadde bantiisatiisa wano, Kabanda ofudde, mwami Museveni tazanyira ku muntu ateekawo okwekalakaasa. Kabanda mumanyiwo wensula. Edduuka lyange liri wali mu BBC Plaza wansi mu basement. Musobola okunsangayo. Ofiisi yaffe eri mu paaka mpya level 2 ku New Boloko. Room number eri wano. Awo nawo musobola okunsangayo. Esimu yange yino sikikyusa. Eyo tuveeyo John Kabanda. Kugambye ebigambo bino nti ng'abasuubuzi ba Uganda tuli mu kaseera ka kwenunula. Tewaliwo kiyinza kunkolwako kyentya kubanga n'okufa Katonda obwo buyinza yabwesigaliza. Kyenjagala mwafuna omukisa ne musigalako n'omukulembeze w'eggwanga musisinkanye. Yes. Abafuta abamuveewo ne musigala n'omukulembeze w'eggwanga ne mwogera bye mwogera okutuusa ensonga yammwe. Ne muvaayo ne mugamba nti 31 eriyo okwekalakaasa. Singa omukulembeze w'eggwanga olunaku lwe yawa, singa omukulembeze w'eggwanga takola bye mwagala akola biki? Webale nnyo. Kati omukulembeze w'eggwanga bino by'alina okukola. Ekisooka kya byonna obuteekalakaasa mmwe. Ekisooka omukulembeze w'eggwanga alina okugyawo enkola ya IFRIS mu maduuka g'abasuubuzi awatali nsonga yonna, kubanga kyemmanyi research gw'alina kati emuwadde research gwe bamuwadde naffe gwe tumuwadde amaze okukakasiza ddala nti IFRIS tegwanidde kubeera mu maduuka wano. Ensonga mwenna mukiriziganya nti omukulembeze w'eggwanga watajjaawo IFRIS nkola eyo mu maduuka mujja kwekalakaasa muli bumu ne balandodi kwebali Kasita kweri naye bannange nkugambye nti ku nsonga eyo tuli kitole. Oyo atayagala anaatwekiika yenna gwe aneekiika mu kkubo lyaffe nga tulwanyisa omumpembe IFRIS, nga tulwanyisa amazeewo bizinensi z'abantu. N'omusajja abadde anyinyonnyola akolera kapukyolwa n'aŋŋamba nti enkola eyo baginyingizaako nga bannimbalimba nti ejja kusobola okubalansinga bizinensi yange okuva lwe nagiyingirako. Siddanga mukusasula yadde omwezi mu banka, sente zonna URA badde zitwala. Kati kamulabe kubanga twabagamba nti eyo enkola tegwanidde, ffe abakulembeze tulengera wala tuba n'eriiso Katonda lye yatuwa eriraba byotalaba. That's why nkugamba nti eyo enkola ya IFRIS tegwanidde kuba wano. Tegwanidde kibi kigwana wala, tesaana nakuddamu kwogerako. Abantu tebeetaaga nakugimanya. Obutume bwe tulina okuva mu bakama baffe abasuubuzi batugamba
nti enkola ya Ifris temusaanidde naginyumyako nga muli omukulembeze w'eggwanga ekigambo kiri kimu tegwanidde kuba wano tugigoba lumbe lwa kirago tegwanidde kudda mu maduuka gaffe komishona geno ekyo kiwulire tembeeta ebirala. That's why twale singa omukulembeze w'eggwanga agiremeza wano naawe tujja kukyalirako ku ministry wootuula ofiisi ezizo. Ensonga endala omukulembeze asatu mu byalina okujjawo Ifris enkola ey'abasajja abachina nze mbayita ba fake investor, abalala babayita ba investors, ba manufacturer. Okola ebintu enamanve ne babitambuza dduuka tukudduuka from one place to another. Okugeza omuntu nakola ebintu enamanve nabitambuza Masaka, Kasese, Mbalala wa fetugamba mwe mukabe emirimu government tewadde bantu mirimu ate lwaki n'emirimu gye twekuliyettingiddewo mugijjawo lekona abeere namanvalange ennyo product ye distributor aginone agidistributing kuba oloseera. John Kabanda ekintu ekyoyogerako mbadde kiriko etteeka polisi enambulula obulungi obusuubuzi bwaffe bwali bwatulibwa president alina kumala kujja kukikakasa. President ajja kikakase tutfe tutegeere nti ye ng'omukulembeze w'eggwanga akyenaazizaako ntakiina mu mukono. We shall deal with these people. Obusuubuzi bwaffe bwali bwatundibwa bannakigwanyizi aleeteekawo ng'abagamba nti tukulembera obusuubuzi bwa Uganda. Futa ogenda kulangirira I'm telling you kaakati ng'abantu bano bakolagana n'abachina abo ne babawa ssente. Ekyokubiri abantu abadde bakolagana ne officials ba government ne bagamba tewali buzibu abasajja bajje batembeeye nga bwe baagala. Ng'omuchina ye manufacturer, ye distributor, ye wholesaler, ye retailer, nga be bamu ne kuba consumer ate n'abatembeeyi. Kakati ani muddugavu era atembeeyeza mu China n'okuteekayo buteesa edduuka kitalo butalo tebakukkiriza. Abaana Abannayuganda baffe abagezi bawasiza abakazi Abachina ne beekweka ng'omuchina ali mu dduuka liri naye nga lya Munnayuganda naye nga tomanyi. Kale bakole bwe batyo bakwana abaana baffe abawala babawe bizinensi bababbe sente zijje mu ggwanga nibaleke tuzanyirako naye nojja mu kibuga kyaffe wano mwotujogera yegwe manufacturer distributor wholesaler retailer abaana b'Uganda bamutembeeyi ogende nti abayindi bakola amaduuka bagawa abaana baffe abawala abaana abawala babbe. Yes nga naffe bwe tuyiyayiwe temubiddamu. So mukama wange enkola y'aba foreigners okujjanga wano ne badominating akatale kaffe ne bakamalawo yensonga lwaki twekuumidde mu bwavu obutagambika. Katusaba president ensonga eyo agirambike bulungi nti manufacturer asigale mu factory. That's all. Ensonga endala yensonga ya kilograms. Omusolo teri yali agenze China ne bamuguza engoye nga bazimuguza mu kilo. Tubasaba ensonga eyo president agikwateko ategere nti omusolo guno tuyina gukiriyalinga nga tusasula sente mu Uganda shillings. Ekyo kimu. Ekyokubiri tuve mu kiriyalinga ekintu kyonna kyonna mu kilo. Nabadde njogera n'abaana basubula printers wano ku NASA road nazo nga printers babisubula mu kilo. Kyewunyisa oyinza okuddira mashini n'ogiteeka ku minzaani n'ogamba omuntu nti kilo ogenda kumpa sente bweziti byenyamiza eggwanga liringa etalina mukulembeze. So tusaba ensonga eyo naye kwatibweko. Ekibuuzo wakijja mu maaso g'omukulembeze katutandise kibuuza ne ku TV bulungi nnyo. Namubuuza Your Excellency ani akulembera eggwanga lino. Ensonga lwaki nagimubuuza kwe kuba nti ateekawo asetinga ajja nagamba nti nzigyewo fines and penalties. Commissioner General n'agaana era nze nagamba Commissioner General musajja atuwa audience naye namuzuula ng'alabika aba atunoonyaamu byaffe. Omuntu akuwa audience ku bigambo 10 by'omugambye n'atakuwaako wini n'emu omuntu oyo abanga eyajja okubega. So tubakubira omulanga omwami oyo alabika alina ekintu ekirala bwe yagenda okuggyako abantu fines and penalties abaali ebweru abaaliwa teyabajjaako wabula yagamba olina kujja wano n'ensooka n'enkusomesa Ifris. Tukyali mu nteeseganya n'omukulembeze w'eggwanga ate gwe ng'otandika gamba abantu mujje musome
babasayiningi sanjize nekyo ekyo bakinyonnyola baga nti ekibayitisa mu abasuubuzi mugendeyo kubanga emisolo bagiteeka ku ttiini zammwe jangu ompe ettiini yo moment katono bw'oba oteekako nga tosooka kumpita tubeere ku kirala olina obuyinza ng'owayuwala officer okuyingira mu ttiini yange nosaako byoyagala oba nojjamu byokola ki byoyagala so commissioner general ekyo kirivising abantu bonna bonna wevinga fines and penalties zaabwe zewateeka ku simu zaabwe ensonga endala twayogera ku nsonga yakakonteyina wali ku kikuubo tusaba omukulembeze w'eggwanga nti akonebwayimirira ku tv zensonga zirina kubeerawo nga nafuza 31 ebbanga lyonna President Museveni avumirira abantu abazimba mu bifo ebitagwanidde ewabadde ebimuli lwaki bateekawo akakonteyina President Museveni abasajja bano office ya URA eno lwaki ogiteekawo etagwanidde kuba agenda ku kizimbe kya Mukwana Arcade apangiseeko offices naye nabo sente ze batujjamu ati tebaagala zispending osobole n'okumanya rent omutuufu gwe tusasula naye apangise nawe otegera obulumi n'olwokuba abasajja bano sente ze basolooza bo benyini tebaagala nazikwatako baddidde akakonteyina ne bakateeka mu kifo ekitagwanidde kuba mu nsonga yonna ewalina okuba ebimuli yataddewo kakonteyina so minisita kino naawe okisobola minisita wa Kampala Ajatimisa Kabanda please on this note tukusaba yogera ne commissioner general ajja akakonteyina ewalina okuba ebimuli opposite n'omulyango gw'ekikuubo bajje bapangise nabo bategeere sente entuufu ze musasula bawulire ku bulumi kyogera ti bazimanyi ate bazimanyi bafuna bufunyi mpeke sente za mpeke mu mpeke kale so mu nsonga eyo twasaba president values zibeere standard nze ntegeere nti nagenza okusuubula peeni eyo ninagisasulira omusolo gwa siringi 2 oba siringi 1 kibeere standard kyanguyirizeeko omuntu ono agende bwolo okusuubula okujjanga ng'ategedde esente entuufu zagenda okusasula ng'okyazimalayo njagala okuteekateeka bannaffe tugenda kuba waayida kikanga 5 mukube amasimu mubeeko nekimwogera ojja kuyita ku 0758 injiniya wange ajja kumpa eddoboozi wano ampe ne layini ye yagiteekawo mu kifuba mudakika nto nnyo tugende mu masimu tusobole okubeera nti mubaako kyemwogera nina pulezidenti w'abasuubuzi abeegattira mu futa ebibiina ebyegattira nkyogere ntya pulezidenti w'abasuubuzi mu ggwanga ate waliyo omulala bamaze kiba kiwedde naye nabadde njagala kugamba nti pulezidenti alina okwogera ku ssente za covid nti abasuubuzi b'e Masaka naliyo emabegako awo ne balaajana nga URH abasaba ssente mbu mu covid ebbanga lye tutaakola ate basasule ssente za income tax tukivumirira tubagamba nti ekyo si kituufu mukulembeze w'eggwanga saawa eno alina okuvayo n'ayogera ku nsonga eyo ebintu bya covid twafuna ebizibu bingi nnyo mu covid era nga kana kaseera tusaba pulezidenti aveeyo ku nsonga eyo ensonga agyogere import duty twayogera ku nsonga ya import duty ne tugaba pulezidenti nti amawanga amalala gali ku 20% amalala 16 import duty kano ke kaseera esalike naye nga mu byonna pulezidenti Museveni kyalina okumanya tusaba emisolo gyonna gisale gike emisolo bwe ginaka wansi kyategeeza nti bajeti yakoleddwa dda Kabanda abagikoze si bantu ffe muleke tuzanyirako nammwe wangi tumuleke tuzanyirako abakoze bajeti bamemba ba palamenti we bali mu ggwanga ate nabo bantu nga nze tubasaba emisolo gino gike musobole okufuna abasuubuzi okuva ginaka kyategeeza nti amawanga ebweru w'eggwanga gagenda kujja gasuubula ebintu wano njaga kugatta mu masimu kati bwegata ne gatusuubulako ebintu ey'omugaso Salam TV Kabanda kadakiika kamasimu nina pulezidenti wa futa John Kabanda asoose manya ne gy'osinzidde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sebo mwami mu TV kulamukiza sebo tujja kubeera mu bufunze tusobole okufunayo abawera era sebo tujja kikola nga leero bw'okoze ndowooza wategedde okuwabulwa okwo kwenjagala buli booleeta abantu booleesaawo
babeere ng'osobola okubawabula nga naye bwe tukuwabula. Weebale nnyo okuleeta omwami oyo asoose n'akunnyonnyola omanyi kyekumanyiko nti oli mugezi obeera osekaaseka bwoti naye ng'oli mugezi. Agambye amanya nze Hamidu Wasaaka ng'ali mwami musuubuzi wa mmotoka azireeta okuva e Japaani ne zituuka paka wano. Era neeyanza nnyo omwami oyo nti asala amagezi anoonya ku basuubuzi b'emmotoka nabo bamubuulire obunyigirivu bwe basingana kuba tetulina muntu mulwanirizi. Mmotoka ogigula $8,000,000 n'otuukawo ne bagirako $225,000. Kitegeeza agigula oba olina ogimuseera. Ekyo kimu kimazi. Njala kutegeeza omukulu oyo nti kale obulamu bwange bwonna ekyo kimanyi mu kibi nga sikimenyawo. Omuntu gwe basiŋŋaanye mu bukulembeze bamweggyeko bujja magezi so si kumutyoboola. Nze omuntu atyoboola omuntu ng'amusiŋŋaanye mu kintu ekyo ne bw'aba abadde abba ne bw'aba abadde akola kitegeeza abazze buzi. Ekyo kimazi. Mwami Kabanda akugambye nti yali musuubuzi baamulondera mu busuubuzi obw'ekito n'agenda mu bibiina ebingi ne bamulonda ng'abasase bamukoze eki se bamulonze. Njagala Mwami Kabanda oyo ateekewo ekigambo nti bwe bagenda mu State House lwaki yasaba Pulezidenti Museveni abasuubuzi abalala baveewo yasigala ayogere naye. Yaliwo nga informa w'abasuubuzi kati nga babubbi bantu oba bigambo ki yayogera ne Pulezidenti Museveni bwe baali nga bali mu bbali ne bafulumya akasiita ne bafulumya ki. Mwami Kabanda ateekanga osingaanye okulembeze bino bye bireese obuzibu mu people power. Kale naawe yabaasa nkola ya people power nti oyo bamuyiseemu eggaali tolina gw'ojja kuyisaamu gaali gwe gyeyisaamu. Sigadde za Hamidu Wasaaka. Njagala kwata omulala tebadda badasajja ne bagambye genda mu bavuzi b'emmotoka nabo bagatteko ogaye nti kiri ekibiina kikula. Katukwate omulala. Halo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam rahmatullah. Ono mukungu Abdulatif Esebo Abdu Wasaaka mweyanzize nteesaye tebadde mbi nnyo. Era nange nga njagala kwongeza kwoyo wendabye Kabanda anjukiza omukulembeze wange kamusiramu nange okumwogera si kibi ono Kaziwe Bashir. Kaziwe Bashir we yajja omukulembeze agamba nga abodaboda ngenda bayurawo mubiri buli kimu ng'olaba ayuwawo omubi nga mukwogera ng'olaba nti kyagenda okukola. Kati olwamala okuyingira eri bwati Kaziwe Bashir omubuuza nti waawolooza oba wa district ya wansi gy'otalaba kati bano abakulembeze olaba buli bajja boogera ebigambo bingi. Yeerabya n'agamba nti kati saa zino netubuuza oli gwe nkwaddeko ekizampo nti kati oliwa aba anoonya waayitira. Kati tubuuze Kabanda nti onoobeerawo. Onaabeerawo kati nga wagambye okuyuwirawo bantu mubiri twebuuza kyagenda okukola. Kati eze nange nandibadde mugamba nga abadde akwataganye ne mukulembeze munno oli nga yeero waaba ayogera ensonga zaazogeranga muntu n'akayingirira oli abantu twandimuwuliriza naye kati tugamba nti mwena muli bakulembeze babiri bya busuubuzi kuba nange ndi musuubuzi naye singa olaba entaleezo kati ono omukulembeze gumwagala okugira eno ate naye ndaba omuyisaamu gaali kati gwe ebintu byogenda tweyanziza nnyo tweyanzeege akutegedde. Katukwate omulala. Njagala ofunzeeko akadde nkwatye abantu nga batano nkwatye abawera. Esimu gy'oyitako yeeyo tuli ku Salam TV nina John Kabanda tuli ku kyabasuubuzi kakati era ojja kwongera okunnyonnyola enjawulo wakati wa kasiita ne futa abantu bayongera okugitegeera nti mwenna muli bakulembeze ku level ki na biki byonna byongera bitegeera. Halo. Hello. Yeko sebo. Wesebo. Elinya Jita Jerry. Yes Jita. Naye amaanyi Kabanda gakozesezza nga galaga mbu nno alina ensonga zeeje ng'omuntu. Kati nkimadde embula kiri kimu. Mukulu Kabanda takozesa ffe nga kukyazulwanyisa episawo bibi eyo oba naye ali ku mission kifanyaffe gye tuliko ng'abasomesa. Oyisaawo bibyo. Olina ekibuuzo ekirala? Akyekyo ssebo. Tweyanza nnyo ssebo. Katufuna omulira.
oyisaawo bibyo John Kabanda oba ddala kitufu abasuubuzi oli nabo oli nfanfe nabo nebigabo byeyogera kiti akati tukyamulanga oli omulaba yogedde kwemupyawo nange sikyamuwulira. Hello. Hello Twaha Mchivi. Wanje sebo. Salamu alaykum. Walikum salamu amanya sebo. Amanya nimeji amiro ni namuona. Eze kyensaba omusajja oyo. Ebigambo ebyo nga bwabyogedde. Bwatuuka wali nga basinkanye omukulu. Abyogere. So kikudde kukola ki? Kutusavuwaza ffe twagala ensonga zonna nga bw'aba azoogedde awo. Tosavuwaza abantu. Bwatuuka wali azoogere. Salaamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Kitegeeza ensonga z'oyogedde abantu bazisiimye. Ate tosavuwaza abantu. Bw'otuuka wali ebintu byogere. Abaye ndine John Kabanda, president wa FUTA. Nze Twaha Mchivi olwali twakyukyusizaamu ne ngandi musajja ono kajje yekka annyonnyole ensonga ziggweyo tutegeere abasuubuzi ddala ki ekibaluma. Omulala Twaha Mchivi, salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaamu amanya ne gy'osinzidde. Nze Mariam we Nalukolongo ssebo kulikayo Nyeruweru. Sebo twavuddeyo. Nze nnyabo nze Mariam Sekembe. Mariam Sekende. Owe Nalukolongo. Aha. Zembade ngaba mukulu Kabanda kukyali kagende bugenzi maaso kubanga era we yali abuza President Museveni kyali afuga eggwanga lino eyatya ate kikyagenda okutya okwogera. Teyakimubuuza fenake twatya muntu okubuuza omukulembeze w'eggwanga akyali afuga eggwanga lino kitegeeza si mutiitiizi. Genda maaso mukulu Kabanda abantu babeera mu bukulembeze tebaagala kuvaako. Genda maaso. Amina. Oyo mujjeeko kangende kumulala. Adlange. Genda maaso di. Amasimu kanjiranga kwata. Hello. Oya akutuse kankwata omulala. Kankwata omulala. Oli ku Salam TV. Ndine John Kabanda. Hello. Hello. Sebo amanya ne gy'osinzidde sebo. Ndiye no kawempe mbogo bampe Abdul Samad walusimbi. Walusimbi sebo. Sebo ne bazza nnyo omwami oyo, mwami Kabanda. Ensonga zayogedde kati nzoomonayo ku basuubuzi wano ebwayise. Abali mu katale wano naye nga olutulugunya omusolo muyitirivu batugoba omwami oyo muzzaamu maanyi agende mu maaso tapowa. Eno tugamba gaadi waggulu. Tweyanziza sebo. Kankwata omulala. Totusavuwaza. Sisobola. Omulala. Nkankwata essimu zino paka ku ddakiika anaawo. Hello. Munafu ali ku simu. Sikuwulira. Ali ku simu sikuwulira. Hello. Oli ku Salam TV. Hello. Katugende n'omulala. Esimu eyiseemu neerabika ina weewagamiddeawo. Kuba essimu osobola okuyitamu tusobola okubeera nti twogerezeganya ndi ne president w'abasuubuzi mu ggwanga. John Kabanda gwe tuli naye bagenda mu maaso muganda wange. Hello. Simu zicyankalanyemu kati kyabika. Simu zicyankalanyemu. Kanziremu bana. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam amanya. Mama Abdurrahmani. Osinzidde wa? Mama Abdurrahmani. Osinzidde wa nnyabo? Emmende. Emmende. Kiki ky'oyinza okwogerako? Emmende agende mu maaso omusajja oyo. Mugjeeko oyo. Omusajja ddala mu maaso. Mugjeeko. Mugjeeko Kabanda ddamu awo. Abasiima ngoya ngomanga okubagamba mugjeeko.
abasiima oyangu mango bagamba nti mukole eki mujeeko naye manyi mwe bannayuganda nze saagala oyagala kuwamba buwambi kintu ky'abantu nze nina moto yange nze saagala nakunkubira ngalo temunkubira ngalo kuba bannayuganda musuutiriza tokyamuukirize kabanda bage nti nze saagala nnyo nakunkubira ngalo kubanga abannayuganda mulina olusuutirizo naye kantandikire ku muganda wange Amidu Wasaka ono w'emmotoka mu nsonga z'emmotoka tujja baitawe tulina ne memba wafaawe Nakawa Mwami Kavuma tubadde tukwatagana bulungi era ng'ensonga zonna zitembeeta bulungi ku tebo yaffe naye tugenda kujja okubayo olukiiko kubanga kino kikwata ku buli muntu yenna age nti emmotoka bagigula $8,000,000 nesasula ebyo byonna tugenda kujja kubanga nebituufu twetaaga president ategeere nti ne China ina factories oba nja kujjawo masokaawo kale nja kujjawo president njagala akitegeere nti ne China ina factories nyingi eggwanga lyonna yali full industry naye essawa yakakati bakaaba bagamba nti bejjusa lwaki bakkiriza abazungu okuleeta factories zaabwe mu China abantu balwadde nnyo kansa kituufu emirimu weegiri naye bejjusa lwaki tebayinvestinga nnyo at least mu agriculture kati kyetagisa omukulembeze w'eggwanga nakyakitegeere nti ayaayaanira okufuula eggwanga lino libeere nga lya makolero naye nakyakitegeere nti kirina disadvantages ate nnyingi kubanga tagenda kufuga ggwanga litaliimu bantu kati factories zino tezirwazizza abantu kansa bitooke byebigwa scientifically sikitegedde tugende ku ndala kati omwami agambye nti abakulembeze abaasookawo kakati mukama wange sikulabangako ebiseera ebisinga abasajja abaisiraamu temutera nnyo kwekubira ku nsonga nkyamu abantu bana basooka mu bukulembeze bw'abasuubuzi tetulina na nsonga lwaki tubeebuuzaako mukyala Geraldine Sali kye yaleeta n'abuuza omukulembeze omu n'amugaa nti oludde mu bukulembeze bw'abasuubuzi ate oli musajja mukulu nti ne bwe wandibadde nga toli mukulembeze osobola okumediatinga abavubuka bano ne mutambulira mu kisero kimu oba batya kubanga oli muzadde oyinza otya okulemererwa okuyita famire yo mutule wansi mukole harmony mutambuze ensonga z'ebyobusuubuzi naye musajja wattu olw'okuba talina mulimu mulala gwamanyi kati yagezaako okuteekawo embeera ateerwana kabanda kubanga alowooza nti akalimo ke kagenda mu bukulembeze omulimu gwe tukola naddala gw'ebyobusuubuzi okulembera kyabwannakyewa tewali atusasula era ssebo ntwala omukisa guno okutegeeza nti nze nga kabanda ne ttiimu yange nga wetukulembera abakulembeze bafuta tetugenda kuttira muntu yenna ku liiso ng'amenyaamenya obusuubuzi awo tugenda kulwana nakugambye nti oba kufa tujja kuteekamu omutango we shall not allow that oge nti kasiita yajjoyina emyaka neyingirawo nkaddiye oyo mwebuuza ngezezaako okujjanga mwebuuzaako naye ne bwogera ngogeze mukyabulungi yakulabira mu ngeri ndala kubanga alaba omulimu gw'oli mugukuba ogumalawo we shall not allow kubanga abantu baffe abaddugavu ne bannayuganda abamu balowooza nti emmere y'olwaleero yesinga naye ffe abazze ab'omulembe guno tugamba nti enkya naye legimu abaana baffe n'abaana n'abazzukulu ne baganda baffe abato tulina obbalwanirira basobole okufuna obwenkanya tetugenda kukkiriza oli kukozesa muntu atuli ku lusegere okusaanyawo kino ebbanga ddene omukulembeze w'eggwanga abadde amiitinga abakulu abakasiita sijja nakirumamu nga bagamba tetukumiitinga nga waliwo abafuta ne wano kyetusookeddeko simanyi batandikidde ku program bajja ku ministry of trade ne bagamba fe okuyingira nga bo bafulumye era mukyala Geraldine Sali we yaleetera ensonga kyala ali reasonable nnyo n'agamba no toyinza abantu bennayise mwenna nze yabakyazizza gano maka gange oyinza otya okujja ate okuweeramu amateeka be bantu betutambula nabo omuntu oyinza omulengera envi nolowooza nti ali ku kyalo mutuufu naye nga yeetaaga advise ate okuva ewa akabanga ow'emyaka 34 oba 33 so
Kabanda lwaki omukulu ono owokubiri agenti totuvaamu tubiranga ba MP ono mukungu mbagamba abasuubuzi ne bannayuganda mwena okutwaliza awamu muleke ku divertinga struggle giteeka ku Kabanda one person okiraba sirinza omu kino kinene okunsinga temunkubira ngalo bannayuganda munjagazaaki luno lutalo naawe lulwo kati buli lwolukyusa n'olutunuza Kabanda obanga agamba oyo alwane bwe banaamutta bwe banamulwaza bwe banakola kino ffe nga tuddayo tukola emirimu gyaffe ekyo sikyagala luno lutalo naawe lukukwatako wooli nti Kabanda ne wakyuka sigala nga okuba musululu moja osobole okugusa olutabaalo luno kijja kuyambako ne gavumenti n'abakulwanyisa okakasa nti muli siriyasi ne bwe munalowooza Kabanda yatulwanirira Kabanda maama y'engalo biki kibakyereza musuutiriza wa bwereere nange bakadde bange banjagala mbasaba mutegeere nti luno lutalo lulwo lwange lwono bano bonna lwabwe kuba nono amafuta aganywa sigokka amasaati gayambadde ffe tugaleeta ng'abasuubuzi kati kakaseera ategeere nti bwe tuwangula naye agenda kufuna obwenkanya kubanga yo wava ate akugamba nti Kabanda gusasula vaati nga bwe mwagala kubanga kijja kuggwera mu muntu wa wansi ffe tugamba nedda omuntu abadde okugula esaati nnya agenda kumaliriza taguze oba ng'aguzeemu ng'agamba za bbeeyi kati nze nwanirira ggwe asembayo naye tokimanyi so tukusaba naawe jangu otwegatteko tusobole okutambuza bano abakyusa ennimi zaabwe bahonalebo Bashiri na whatever ife byo tebitukwatako kubanga ife tuli ku mulamwa eno generation tata tezannya owokusatu aganye nti temuyisaawo byammwe nga kintu kirabika ng'ekiri personal hawo kubanga nkugambye nti renti gwe tusasula mu maduuka mungi era nga naawe okiraba omuntu asasula $5,000,000 ate tebamuwa kitiibwa nze nkugamba nti renti oyo mungi nnyo pulezidenti abiyingiremu kubanga bano bannaffe baali basuubuzi bannaffe bwe bagagawala baatuvaako tubasaba nti banange renti mungi pulezidenti biyingiremu otegeere nti naffe abali mu maduuka naffe tuli bannayuganda bwe banaamusala nakka byolwananga bingi golaba noobiggusa sina kyakukola kambirwane kubanga nze ndi konko shuwa nti era nze nnina okikola Katonda nze gwe yawandako eddusu kati mbalage ebituufu mujje muneegatteko tulwane tusobole okuwangula naye bw'oneesulirayo gwannagamba gwe walulule namba nnya lule Jamiru agambye atya anti oyisaawo bibyo agambye onoobeerawo onoobaawo mu kaseera konna nze mbakakasa nti ebitundu 10 ku buli 10 nze nga ndabye ekirala oyisaawo bibyo mpisawo byange lindamu Kabanda nange ndi musuubuzi temulowooza nti nze siri musuubuzi najja okubalwanirira nange okwerwanako omulimu gwange gutereere era nze neerwanirira natandika neerwanirira lwaki nti nze mukyala Nabukera yamenya edduuka lyange ebintu bino byonna nabitwala mu lutalo lw'omwana naye musembeza bakumpi kubanga bwe tugenda mu makooti aŋŋamba njagaba $5,000,000 naye nga toyisewo naye nga sizikuwadde wanje nga sikusasudde bibyo nsobola okkanga bali abaki abalala nze ŋŋamba oswadde sijja kukkiriza kubanga nkulaba oyagala kusaanyawo mulala bw'osaanyawo nze n'abasuubuzi abalala bangi ojja basaanyawo kati nzija mwana byange ngate nawe bwe nkuyamba nange nsobole okufuna obwenkanya naawe ofune obwenkanya n'omulala afune obwenkanya n'omwana n'omuzzukulu so mbagamba nti nja kubeerawo mu kaseera konna nja kubaawo mu biseera byonna naye nammwe mbasaba nammwe mubeerewo sobole okukwatira awamu Maria Nalukolo ng'agambye nti totyagenda mu maaso Katonda amanyi agampadde kubanga mpadde obulamu amagezi n'okwogera njogera n'ennyingi ne zikunkumuka kati nze nja kubaawo kubanga nina bamaliyamu bano abasaba n'abantu abalala bangi nnyo abansabira buli olukya mbakakasa nti mubeere n'essuubi nti ffe ng'abakulembeze bafuta tetusobola balyamu lukwe
tugenda kutambula nga tutambulira ku mazima n'obwenkanya. Kalike mbadde njagala oyongere onyonyole kubanga era abantu baagala kubanyonyola. Baga nti bakulembeze banno bali abalala lwaki obayisaamu eggaali kati njagala kweyongera okutegeera. Tebatuukiridde. Oli talowooza nti ekyokuba nti bamuyita chairman oba omwogezi mu kibiina kyonna eky'ebyobusuubuzi bw'anaagenda rongo ngenda musiriikirira. Nja kukola ebyaffe byeno labadobu style ey'okwogera naabo wansi. Bw'onoolema ngenda kulumbira ku media ng'ensi yonna ewulira. Bakutwale mu kooti. Ate nga ntwalayo atya. Basobola okukozesa. Ati bw'oyogera ekigambo okulumba olinga nti tasobola kutwala mu kooti ng'oyogedde mazima. Nabo bakimanyi mbogerako bituufu. Kati obola tebasobola kugendayo. Wano baba bajubisa kabanda ngenda muwaabira bakulimba. Every dakiika 10 ngenda ziwa essimu 2 nga ziri special. Essimu wali zirese ne nungamya ku bintu ebyo ne bisigadde kubanga bingi nnyo. Bingi byagala kulungamya. Nnyo bye tutayogeddeko ate nga tubadde tulina okubyogerako. Essimu tuzireke kale genda mu maaso. Kakati nabadde nnyonnyola ku nsonga ya URA. Tulina bakama baffe aba URA. Omuntu bw'amala okukiriyalinga ebintu mu URA bw'aba atambula ne konteyina ye asanga akakundi ak'abasirikale ab'amagye ne bamuyimiriza ne bamugaa nti twagala mpapula zo. Oluzipulaga nga baga nti omusolo gwe wasasudde teguli fair. Kati konteyina bwe bagezaayo esobola n'okumalayo emyezi 6 esobola n'okumalayo emyezi 4. Twasaba omukulembeze w'eggwanga tumugaa ku nsonga eyo vayo ne statement nti nze kabanda asobola okweyagalirako mu ggwanga lyange. Oli ofiisa nkozeeko mu muvunaane bibye nze mundeke ntambule. Konteyina eno temuddamu gitaataaganya. Abasuubuzi tukolera mu bizibu bingi ebitagambika. Ogambye nti konteyina bagikwata eba efulumye nakawa eyina empapula zonna etambula. Oli najja n'agikuba omukono. Nakawa kitegeeza nti ng'osasudde bulungi. Ng'osasudde omusolo wa 100%. Oli nagamba osasudde omusolo omutono naye nga kyayagala ayagala kintu kidogo. Bw'otamuwa kintu kidogo neddayo. Bwe busungu bolaba buli mu basuubuzi. Okumanya abasuubuzi tuyina obusungu. Ogenda kulaba ekigenda okubeerawo nga omukulembeze w'eggwanga tatuwadde bwenkanya. Ekyabadde Kenya oba ekiriyo kati ni weekati. Tuli bakambwe nnyo. Okukutiisatiisa. Tuli bakambwe nnyo ekitenkanika. Ngenda kugendayo. Nina n'abagenyi bange abavuddeyo abagenda okumiitinga era e Kenya. Tulina connections ez'enjawulo. President wa futa oyagala kuleeta ate kutandika kukumamba. No, ensonga lwaki bino tubikola tulowooza nti bwe tukwata ekkubo lino tusobola okufuna obwenkanya. Bane tuli bakambwe. Bane tujogeddwa. Bannange tujogeddwa. Era abamaziga ne gagala n'okuyunguka gakuveemu. Nze mukazi Nabukero oyo gw'olaba yakusanga edduuka lyange nga simuvumyeko n'alimenya ebintu byonna n'abibba n'abitwala. Pulira ennaku obusungu mbugjeeyo nti I'm ready to fight until we win. I'm ready to fight. Era we are going to fight until we get justice in our trading. We are ready and we are going to fight. I'm telling you, we shall fight paka ntufunye obwenkanya. Tugenda kulwana tulwaneko balabe nti nafa abasuubuzi at least tusobola okulwana ntufuna obwenkanya. Bannange tulwane. Bannange mugule emmere mugistocking. Bannange tubegayiridde mugule emmere bannange kubanga sagala muntu yenna tulajanira tize sina kyakulya ate ngenda kugula mmere mu dduuka lino. And we are going to mobilize. We are ready to mobilize. We are going to mobilize everywhere so that everyone can know our cause. Buli muntu yenna twagala ategeere kyekigenda maaso mu Uganda muno. Tuli mu kulajana ng'abasuubuzi emirimu gyaffe ffe twagyeterawo bannange. Temutya oba batutte. Yes abantu abamu balina okuteekawo omutango. Mukkirize bwe batutte naye nga tufunye obwenkanya. We have to fight for our rights. We have to fight. I'm telling you. And we are very serious on this issue. We are serious. Tetuyinza kudda okwetulako bwetu. John Kabanda ogambe nti Land Road akusanga osiize Yes, Nabukero edduka yalimenya misana ng'ensi eraba.
nangamba agenda kukozesa sente yonna mu kooti era kikoze olwo bunafu bwa gavumenti yaffe kubanga tetufuddeko ng'abasuubuzi edduka lyange balimenya eryo bagenda dimenya enkya eryo bagenda dimenya enkya neryo mulala bagenda dimenya enkya twerwaneko bannanga baana baffe bafune obwenkanya ne bakadde baffe na buli omu yenna bino tugenda kulwanirira generations ezijja era ndiro tigweyogerako nga tamenya maduuka gonna lwaki yamenya liryo yamenya lyange era ndi musuubuzi ate eryo mulala gwolimanyi yamenya n'agabalala mangi nnyo ku olwo naye nze yavaayo kubanga eddoboozi lyange tirisi abantu baliwulira. We are telling you bannange bannayuganda muzuukuke, you have to wake up. You have to wake up on our, because we told you last time nti ku mulundi guno tusimbudde 3 tunakinga tugenda kusimbula ku kikuubo ku mulyango gw'ekikuubo ffenna tugenda tambuza bigere gwe togeza n'ogamba nti ogenda kulinnya emmotoka ne bwe bansiba ne bwe banzita ne bwe bakola ki musigale nga mukyalemeddeko okwenunula bwekutyo bwe kuba ne President Museveni yagamba kati kwenunula naye n'awangula naffe bw'abanga aganye tuwuliriza naffe twerwaneko paka natufunye obwenkanya basuubuzi bannange ifulisa ekoma 3 abachina bakola 3 okutembeeya ebintu values zirina okukkira ddala omusolo gwonna gukke tusobole okweyagalako muve ku bannakigwanyizi be batteekamu kano kaseera kakwerwanako buli muntu yenna abo bonna batteekako ebigambo bajja biteekawo enkya bagenda nakundeeta nga bankwasiza emundu sigikwatangako simanyi nabo bagikozesa bajja gireeta bagambe kabanda ono muyaye wuno tumukutere emundu bajja kundeeta n'omutwe amaloboozi gafulumye nga mugabana ssente kabanda byonna byakiyaye byonna babiteekawo okusobola okumenyamenya struggle yaffe naye katumobilizinga abantu tugenda kujja muri zonizo ez'enjawulo nga tugezako okubakunga okusobola okutwegattako tutambule bannange tusobole okwenunula kuno kwenunula teri muntu mulala agenda kulwanako okujjako gwe kennyini teri mulala President Rosa n'abawuliriza ku olwo bw'atatuwulirize ekyokulwanyisa kyaffe tukiyina President Museveni bw'atatuwulirize ekyokulwanyisa kyaffe tukiyina muve ku bannakigwanyizi bannange tubeegayiridde ku mulundi guno kulwana kufiirawo ekiba kibe kubanga igwe bw'oneesuulirayo ogwannagamba ani agenda okulwanirira okirabye nti osobola okufa kakati nze mukyala Nabukeera njagala weebuuze singa kwolwo mu dduuka yansangawo baali nkoze eki tegeza baali nzise kati kano kaseera kakwerwanako abasajja batukoze ebikolobero byonna bannange tuneerwanako ddi onofuna ddi obwenkanya kano kaseera kakwenunula Kenya yakulazeeko Kenya batusekerera twafuuka kivumo obudde abaana bawandiise ebipande nga bagamba this is Kenya not Uganda ekitegeeza nti ffe tuli bebafu kati katuzuukuke naffe katubalage naffe bali be bakola tubisobola batiisatiisa n'otutta kituufu abamu balina okufa era ne Kenya abamu baafudde naffe abamu tuteekewo omutango so mweteeketeeke abantu munzikiriza ez'enjawulo musabe Katonda wammwe musobole okugenda mu ggulu nga mukoze eki nga muli balongoofu kyetubasaba bannange abasuubuzi kono kaseera bamaama bannakazadde b'eggwanga bamaama mwenna muzuukuke ab'obutale mwenna mujje tukwatire wamu twalibadde nga tuli awo nga tusasula $5,000 abantu basasula $5,000,000 mu maduuka kubanga tetulina muntu yenna tetulina mwasirizi tuli awo tulinganga ekisekererwa twafuuka kikolimo bannayuganda kati tuwasaba basuubuzi mwenna muzuukuke mukitegere ntitugenda kukwatira wamu luno lutalo lwe tugendamu tweyanzeke mwebaka nti mutambudde lutalo amanya nze Twaha Mukiibi mbadde ne obudde bwaffe Kabanda obudde buweddeyo muganda wange obudde buweddeyo ebigambo byosembyayo obudde bwammwe bwanguwa ebigambo nkwagala mu bigambo bisembayo byokubiriza eri abantu abo ebigambo bisembayo okindekaweddeyo abasuubuzi baffe mwenna okwetoloola eggwanga jjukira fraternity yaffe ennene kwati buli munnayuganda yenna njogera naye essaawa eno mbeebaza nnyo mwebala okulaba TV eno nze mbasibirira ntanda temuva ku mulamwa tetulina muntu yenna gwe tutyoboola tuli mu kulwanirira ddembe lyaffe and we are ready to fight until we get our win, until we get justice, until we be comfortable in our country. This is our country. Eno yensi yaffe tetulina walawe tugenda kweyagalira okujjako wano sajja batujoze batulumiza obwavu tuli baavu naye nga be bakikola nga balina mission bakozesa bannaffe bennyini betutambula nabo mbasaba mu bwenkanya obw'ekitalo nti
kano kaseera kakwebereramu ngenda kuzomweza 3 tusimbula ku kikubo tugenda kutambuza bigere tumakinga kuva ku kikubo paka Kololo obwenkanya bwe tutabufunayo tugenda kujja tubabuulire tusooka wa ku parliament ne ku URA bwe tutyo tutandika okulaga obutali mu bativu bwaffe mu mirembe teri kuonona kintu kya muntu teri kwokya kipiira mubadde bali balungi aba program eno noko lwalero njagala basibulira wano tonzikiriza go amanya nze twaha mkibi nze njogogera amanya nze twaha mkibi mubadde balungi abatulabye je mwavudde yonna mbadde ne John Kabanda president w'abasuubuzi mu Uganda abegatira mu FUTA Federation of Uganda Traders Associations mubere bulungi kata batukumire tukwatagane nate sabiti ejja mweraba